kyolifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Olina emyaka emeka? How old are you? Nina emyaka 17. 17. Osoma? 17. Fees zabula. Tata talina sente. Akola omulimu gw'obusirikale naye bw'afuna omusaala bwe bati agenderayo yo mwenge nanywa atayina n'ekikazi. Mama waffe bwe yagenda ekyo kikazi pasita kijja ewaka. Ekikazi kijja waka? Ye nze mbeera mbawulira naye wetasobola tegera mbuno nze mpulira. Nze mu nyumba nsulamu ne braza waffe ffeka babiri. Oyo mukazi tata akuba essimu, halo naye biri eyo ebyaffe kati sitore ekyoli muki? Ng'ani ayogera ebyo? Akubira ekikazi essimu ng'akigamba atya? Telling her what? Sitore ki naye ebyaffe bituuse wakati nga mpulira omutima gwange si mulungi gwagala kukola kikulabako guterere. Nga taata bwatu bayogera? That's how dad talks. Mwe nga muli mu kisenge? Nze nga ndikye nga tuwulidde nenkuonako ku braza wange nawe nazuukuka n'abiwulira bulungi. Naye pasita nze njagala oyo omukazi akwate ebintu bye agenda addeyo gye yava asanga abaana be. Kati bw'ajja waka namwe mumuwulira mu kisenge? Nimuwulira nze. Omukazi? Ye wangi n'omukazi ng'azze mu kisenge mumuwulira ng'azze? Ye jase aba mukwano gwe ng'azze mulabako bulabi? Ati mukwano gwe ate taata mama waffe yagenda ku lw'omwenge gwa taata. Kati oli omukazi ajja mu buliri bwa maama? Taata oyo omukazi ye ajja mu buliri bwa taata ate nze kinkola bubi nnyo okusanga taata waffe ng'alina abaana be bana ffenna ku mukazi oli ate oyo omukazi nga tamuyina ate ng'asula n'omukazi w'abendi mukamusajja. Bayira mukamusajja ayina abaana ne bbaawe naye simanyi taata lwaki omwoyo ogwo gumwagaza nnyo abakazi b'abendi pasita. Taata alinamu omuzimu gwaki gw'obwenzi obumwagaza abakazi b'abendi tayagala mukazi we akomewo. Taata wo wamugamba nti ekikazi kyo tetukyagala? Kati obubira taata wo? Nze wangi taata wo omububira? Nze saagala taata agende mu bakazi. Kati oyagala maama wo akomewo ddi? Bannange enkya ku makya njagala mpewo. Kaya kati gw'osuubira maama wanaakomawo taata n'aleka kiri ekikazi? Ati kyawe kigende n'ebyakyo. Ebiki? Ebikeesi ebigatto n'ekya ku makya oyo omukazi. Kale oyo omukazi enkya ku makya oyo omukazi njagala asooka agende maama wange nawe nga sasawa 8 awe akyuke ng'akomyawo ebibye ne braza waffe eyo gyali nawe akomyewo ebibyakomewo. Taata omutima gwe gwonna gwonna gwabadde ng'ateekaku ekyo ekikazi ng'akuba amasimu biki yogera buli kyoyagala kituuke ku kikazi ekyo. Bannange yogera. pasita nze njagala ekyo ekikazi kigende kisanga abaana bakyo kale bali wamu Christmas abaana nabo basanyuke mbuno maama waffe akoze eki akomyewo. Kive wa taatawo? Amuviira mukyawule ddala bonna saagala muddire mpaka toyagala kuddamu kiwulira mu kisenge kya taatawo? Sikyagala ddala saagala akomewo njagala taata kyawe oyo omukazi okuva ne katikati kale. Naye ate omukazi omwayiriza tayingira mu kisenge kya taatawo? Pasita jja ayingira. Temwebakako? Abaana nabo bakusobera. Ati nze siri ajjamu ffe tubeera tuwulidde. Muba mukola ki? Tubeera tubawulidde ate n'ezo essimu pasita nze zinkola bubi nnyo okusanga taata ng'akubira oyo omukazi essimu ate nga maama waffe waali kale nze nkaaba n'okukaaba kinyiiza. Kati omukazi wabajja tasanga nga mwebase? Omukazi wabajja bw'ajja wakati muba temwebase? Tubeera tebase konka pasita omuntu bw'akola bw'ati nze obuntu bw'akooko nanze neebaka ntya mbeera nfudde. Webakeko. Omwana asobedde gwe tuwebakako. Ati nedda eba puusi nga yeekonye ku luggi. Taata gulawo ayina obireka. Lwaki agulawo ayina obireka? Abaguddewo okulaba kiki ekikonye ku luggi naye ng'ebambwa. Otegedde
ebambwa nga yekonye ku lugi. Embwa pastor tezisobola kukoonako bweziti nnyo. Embwa okoonako? Embwa tatuuka waggulu kale akookona. Ate embwa kale embwa zibeera ate ziriyo. Naawe leka kuwayiriza taata. Taata bukola nze pastor mbeerayo. Omuntu oyo bw'ayingira mumuwulya ng'ayingidde. Nze mpurira kodi esimu bw'amala okugambira ku simu wayebase nayebase niyi naawe olowooza saba munana omuntu abeera atunula oba abeera ayebase. Taata n'amuddamu naawe nze mpurira njagala kulabako omutima gwange gutereera ate kino ekiro ati nange ekyo ekiro seebaka mbeera amatu gali webakeko omwana abadde kyolo webakeko ati bwenne bakajjayo taata lwaki omumalako emirembe ati bwe twebaka jayingizaamu nga 10 bonna ate nina okuwulira bulungi n'entega amatu gange. Olina okuwulira bulungi otega amatugo. Iye bwayingizaamu nga 10 bwayingizaamu nga 10 nange nyinza ogamba braza vaayo tugende tukole ki. Bwayingizaamu ki? Ati bwensirika omukazi n'ayingira n'enkya n'ensirika n'oluddako bwentyo ate awo tatajja mmanyira aleete nga 10 mulundi gumu. Togwe kowulire? Ati nyina owulira enkya ne mubuuza taata mu nnyumba naye mu kisenge wabadde oyina mwani. Kati akuddamu ki? Oyagala mmanya ki? Kati guba oyagala kumanya ki? Omwana asobedde ono. Webakeko! Omwana abadde kyolo. Webakeko! Tosubwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS Television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.